Taina na locus kwogera ku parenting kubana ya achali mu diaper. Taina. No, muvuko msudi. No, mwana. Taina na locus. Taina moral authority. Taina. Kayz sike kana kalenza kakola ku NBS. Yes, taina mbuza lwaki. Ekisooka. Kayz ne Samsoni Kasumba kibakakatako o protecting image ya NBS. Kubanga bakozi ba. Yes. Era sichitegeranze. Ulira kungu chikakatako o protecting chamagero. Kubanga chamagero ne bwakola ekintu ne kiberamu obuzibu eyo. Musobola kujja wano n'okiteeka ku chamagero ali bwati tekisoboka. Musobola okuyombera mu rumu mwenna ne olufuluma ne muteekawo public relations. Everything is okay. Singa balamu akoze show ne flopping muizo gidiscussinga wano. It cannot be. So Kayz akola show bagita Uncut Kalakata. By the way yagobesa na Uncut kusawa emu akakalenze. Yes. Akola show gye bayita Uncut Kalakata. Kati Shira ne Douglas Luwanga n'abala bakola show gye bayita After 5. Kati producer wa After 5 ya hostinga Kayz comparing pate ya Zali ne ya Shira. Yena ava ku pate ya Zali si yajogera nako yali ku ya Shira. Kyabantu bali bambadde bubi nganzo omusajja omuganda. Kayz eri pate tiyali mu lubiri emmengo. Ogenda nya, I want to understand you. Yeah. Okay, najja ku TV naga nganzo omusajja omuganda. Nganzo omusajja omuganda. Kyenalabye tebabadde mu Gomesi. Tebabadde mu Gomesi bye bambadde tebadde birungi. Nange nzenze nyini byampitirako. Ne bwogenda mu mazina g'enkima, enkima tenza kukuba mu kira n'okayana. Mama wange singa omututte ku beach oba ku swimming pool abaana nga beesibye bu bikini, mami ayinza ga mwana wange sitaani atambulira wano. Kubanga abaana babeera ku swimming pool bambala bikini sibe kiri. N'abaana b'abanene muno abalina ebitiibwa ebijjuza loole bwe mbateera ebifaananyi byabwe nga bali ku swimming pool nga bawuga oyinza okutya. But that's the attire for the swimming pool. Balina okwambala. Nze Gashumba sigendangako mu kwanjula kwonna nga nyambadde jini. Bwe sambala kanzu yaba kalicha ya Uganda nyambale y'Abarabu oba nyambale suuti nentekamu essaati munda. Sisobola kugenda kwanjula nga nyambadde t-shirt. So Kayz okuvayo n'agamba mbu be baali byambadde byali bikyamu nnyo talina locus. Yes, namuwulira bulungi nti yali tasobola namutunzaamu kamera. Webale nnyo ekirala mu byali byesittaza. Ekirala yajja yatya ani eyamuyita. Ani yamuyita? Simanyi. Ekyokubiri zino parties abantu babeeramu oluusi nga basitudde. Abasajja bagenda ne basayidi chicks zaabwe n'abaana abawala bagenda ebyabwe. Gwe bw'oleeta olugezigezi lwo nti oli munnamawulire kiyinza okuba ekirala. So yava ku script emuweereddwa n'ekigendererwa ekyamutwala bagita fitina mu Luwarabu. Fitina eri mu Uganda muno. Ani alina fitina wano. Kayz alina obujja kushira. Kiri beyond Kayz. Kiri beyond kanzije. Pate njagala muleeteyo pate emu omwaka guno eyenkana eri age eyashira gye yakoze. Yes, mugireete. Ekisooka alina company gyakolagana nayo bagita ATS. Yesinga okukola ebifo. Bakola mu warehouse ne bafuula warehouse ne bagifuula club. Kyali Lubega nanyini governor mukwano gwange yaŋŋamba yatidde nnyo ku kye yalaba. Yeti yali abaana be baaliyo naye olwa Snapchat babeera babiraga. Basically it was a success story. Kakati Kayz bwadda ate ku show ya Shira okumuvulungirako kubanga kwe yabyogera si show ya Kayz. Shira kwakola ku show. Shira kwakola ki? Yakola. Nzija ensonga nayo nkulu nnyo. Nze nali manyi nti NBS egenda biyingiramu. Kwabo ngamba muno nze ng'omusajja omuganda sitwali ku kigunda. Ate ne mu kigunda olwo abanywa omwenge ne bagangayira. Twali mu nkuuka. You get it. Nze naliyo for the first time mu history yange ebiragiro nali mbijja wa Shira. Era yanfugako ku olwo. Agamba ki daddy kola ki? Anti yambulira kwanze sibimanyi. Yambulira. Kino kinakwera bwe kino kinakwera bwe kiti. Now nemujjamu Samsoni Kasumba. Samsoni Kasumba ali mu myaka gyange n'okunsinga. Yeah, he's some old man. Yes. N'agamba quite aged. Shira yagamba. Ebigambo bya Kasumba biri wano. Aga you are attacking some of the best productions in this country.
has ever had and making them seem poor quality and those from abroad better quality. Is that what you mean by this tweet? Local art is not poor quality, and any allusion to that end is reckless and sad. Now, Samusoni Kasumba mumanyi nanga manyi. Yagamba mbo Shira yadimeaninze local content. Shira yagamba ze nakulanda ba Beyonce ne bali Hana nga performinga. Kungu tuli ku radio 4 ne radio 7. Wali ku radio endala. True. 5 years from James Oganti nze nawulizanga CBS. Oba Sanyu, oba radio 1. Oyinza okuyomba. Very true. That's the background she gave. Ntinze behavior jenyina barolo model wange bebachi bebali. Nasirika. My God, tweet nefuka tweet. Mbandi ya Samusoni Kasumba na damu. Tinsanze Kayz seems to be a good person, talinganga bantu abali arrogant nga bano. Kasumba kino kanchi kugamba. Shira yatandika okusoma mawulire ku TV nga ine emyaka 8. Kids News ku WBS. Gemba uli gosoma ku NBS now. At the age of 8, Shira yasoma mawulire ku WBS. Omplia? Yega asoma kakati. Ekyokubiri. Mwabana bendemu. Mulina okwekavalinga. Waliwo omukozi omugwe sijja kwogera ku NBS. Bambi yakola show enetavayo bulungi. Ne Bashira bagikavalinga. Okulaga nti ekyo kyabadde kiki? Kirungi. Kubanga ani alwanyisa Linda ko nzijanze. Linda ko tugende mpola. Tedidira ko. Mama waffe yatugamba batulwanyisa nako nga tukyali mu muto zaabwe. Do you get my point? Ne Katonda has always prevailed on. Kanzije. Zahara Toto mumanyi. Akola ku NBS. Yes. Zahara Toto ali beyond NBS. Buli wafuluma akalinga brand yaki NBS. Very true. Zahara Toto aflying South Africa na agende Juba nga DJ. Singa Zahara Toto afiride mu nnyonyi. There is no way you're sort of excluding ekigambo ki. You can't detach her from NBS. True. So